Ebivvulu ebyo bibadde bingi but to mention a few twalinamu ekyagulirawo ddala omwaka kyali kyawalukagga mukwano gwa kwefu mukwano gwa abe nayogadde mukwano gwa niwe ekyawalukagga kyekyagulawo omwaka twalina ekya B2C ku Freedom City, twalina ekya Juliana ku Serena, twalina ekya Bugembe ku Africana, twalina ekya Fake Fameka ku Africana, Winnie Nwaji ku Erugogo, yes, ekya Eddie Kenzo Kololo, twalina ekya Levixon Kololo, twalina ekya David Lutalo Africana, Shiba Serena Freedom City, ne tubeera n'ekya Gravity Omutujju Cricket over. Omutima mubigo ina Chris Evans igwa mutegeka. Necha Chris Evans. Omutima mubi. Awuliriza watu agenda okulaba. Omutima mubigo mulina. Badde nkyasoma. Omukabi w'omwaka. Yeyatutute. Ate nabene Uncle Eddie naye agamba wadi mujimpe nkabye. Nze nkaba nnyo. Tulina omukabi ne sa. Awadi ya gravity. Tulina omukabi saba kabi ebisopko. Okay. Kubyanjogadde nina kye tuleseeyo? Ndo era bwe obango ina kyoleseeyo kiba kitegeeza nti kyabulamuko kubere kyaka. Awo wennyini wetugenda okubeera nga tutandikira mu lisiti eyo gye nsomye ffenga wano mwe tucacanke ne tulonda ne tukolamu ka short list kabye tulowooza nti byasukkuluma ku birala ngenda kubisoma. Tutandike nako Abitex bemba nyina kyendeseyo ku bino bye tulowooza nti byasukkuluma okintereko era bw'oba olaba nga byebbyo omuntu waddembe okulonda ekintu nga okusinziira ku kutegeera kwe era teguba musango kati naawe awe kyenva ngamba nti osobola okunteerawo naye nga tewaliyo ebituufu mu butuufu bwabyo B2C Freedom City Winnie Nwaji Cricket Oval Eddie Kenzo Fest Kololo Lutalo ku Africana ne Shiba ku Serena. Mwana gwe B2C eri. Nje nasookeddeko B2C ku Freedom City. Nwaji Cricket Oval. Eddie Kenzo Fest Kololo. Lutalo ku Africana ne Shiba ku Serena. Yes. One. Akazindiro kwa dani. Nyenze wakansoke wakwevu. One B2C. My comment will always stand ye show yange y'omwaka. Why? One, nga byonna tubigase. Byonna nga mbigase yali show yange y'omwaka. One, bayina sound ennungi ku Freedom City awo tetubangako na sound eringa ya B2C gye baateekawo yali nnungi. Two, attendance yali nnungi. Amidst whatever was happening, Juliana ali eno bigambo byayitinga na attendance yali nnungi. Two, three, performance neba nnungi. Bajja ku stage obudde nga bukyali bayisa bbiri bali balinye stage. Ne bayimba ennyimba zonna abantu ze baagala mu butuufu bwazo. Okitegedde yali show yange. Then bwe tugenda ku share Winnie Nwaji yabasinga ekintu eki attendance. Numbers. Ye plus gye yayina bisigadde stage twabeerawo yavaako emirundi 5 mu emeka gundi sound musajja nze njogera mwami musinguzi nze njogera kwefulukuta mwami musinguzi nze njogera kasoka malezi sound emirundi gye yazikira nabala neze nentuuka gyali ebiri mwami musinguzi ze nabala nentuuka wenkoma gekyokubiri Nwaji muyimbi wa live mulungi nnyo nze ekyantwalayo I expected Nwaji bamuleke ayimbe naye bangambe osima bayisaamu semi live nembuza kiki kye bataswa bayina ebintu omu we bali recording ne bajja ne babuplayinga onolowooza nti babukuba live naye nga buli recorded kakati era walabanga bivaako ebyuma asigala akuba n'olutegezesegezo obwedde abakuba bali eri mabega so attendance but that attendance credit egenda wa mutegesi ani Keti nti yalanga bulungi nnyo in the shortest period ne nyonta abantu gye bayina mu Nwaji yali takolangako kivvulu n'ebiringa ebyo kati eyo ye plus yokka gy'alina ya attendance. Actually Azawi show yali nnungi nnyo ku stage compared to Azawi wamwogedde mwogedde tosobola butamwogera ekivvulu kya Azawi wali ku stage production kyali kirungi nnyo compared to kya attendance yali nnungi
ku muntu yali asooka obusoso okutegeka ewantu awo attendance ya zawe yali very wonderful. Then Kenzo's festival ekyo kyonna kikomya kubeera nti kyebalanga si kyekyaliyo balanga festival boddayo twalabaki yali concert sokolindeko tunyonnyola abatulaba abatulaba nabo tubawe ku mirimu gwe genda onoonye festival kyeki ne concert kyeki kati ayinza obutuba talina smartphone naye ateekemu balanga festival kyali kintu kirala kati ekyo kyonna it was a festival nalabako nali sibyabanko ku concert yamu gwe genda eri oteekemu kibayita festival kirabe then oddeyo comparing ku kyewalabe eri olwogategatte batulimbamu kati ekyo nenkirekawo nti marking guide yo bojjango ngamye nti ono omwana simba wakati okkiriziganya n'ekyakwefu kyayogeddeko ekyakuba nti editor yakola festival yakola concert lwaki tomulese n'amala ebintu concert endala ebadde kya nti yalazi commentingako nze nkute soko muleka gusa olubimbi nzijoli n'olwange festival ngimaze lutalo David Lutalo shoye yali compare yali efanagana ne shows endala zonna nga bwe zize zibeerawo tewaliwo the wow factor era abavayo abamawulire wow factor gye bavayo nayo kwenywegera n'oli omuwala oli Shakira kyekyakola mawulire naye okuyimba yayimbanga bulijjo bwayimba attendance should attributinga ku mutegesi nti yalanga bimenya mateeka enanga gye balanga Lutalo w'omwaka guno simanyi era omutegesi oba taddamu muguza kivvulu kiddako omutegesi addamu okugula Lutalo omwaka oguddako agenda kubeera challenged nnyo tono yalangire yakozesa drives nyingi obulango bungi n'ebiringa ebyo bwe tumaliza n'ekivvulu kya mukulu wange kyeyagambye tetubala mutima mubi wadde okitaddeko ku shortlist tekiri olamu erabidde azawi awo wennyini katusooka tujja okuza bakama baffe tukomawo tutandika ne Uncle Abe temuva ali tulabe Cha cha